Twali tumanyi biwedde Diana Nabatanzi wamu ne Nampijja bizemu ate nga Brian White ebibyo by'okudda Uganda tekikyasoboka. Ababibo ku airport bakwatiddwa finally ate nga Kabaka Mwanga yagudde mu bizibu bibino parliament ebiyingiddemu. Kale nga nyongera okujjukiza gwe natamba kumpeera kano ka video kale mbadde nsabo jimpeere kale mutima omulungi nga sikuforsinze ya kale nga bwe bale kumpeera video no like kale katugende mu mawule gaffe nga sikulisizzaamu yadde n'akatono Hajat Kaluda gamba janga kulombera duwe namba eri awo esembyawo 67 ngebizibu binakukeerera Kabaka Mwanga bamutute mu steam kataddukeyo ndaba nkupulengera ka video masa wona era nga bagamba ka steam eyo teterabera nnyo abaana bato ne lwaki omwana muba mu muyingize ebyo lwaki muba mukola massage ey'abantu abakulu omwana muto ng'oyo teetaga massage wabula muba mumwonona bwononyi mwagala mukola ebya muzeeyi Jemba abasinga bwe bavuddeyo ne bagamba kyawayiriza nnyo ne parliament anytime nawe oyinza obbiyingira mukambalekera video ya muzeeyi y'omwana ng'ayingira Toja stimu Kabaka Mwanga agenze Tula utotya Kabaka Mwanga totya Toja stimu oyono ye Kabaka Mwanga wamme omwana gamufudde serebu bambi era nga kino kyongedde olagaba house managers oba abana be Saudi bebasinze okufuula abana Uganda kye bali nnyo ndooza ne mujukira ne senior Ilian ya Yvonne badde etuukawo naku zino ng'avuma bakadama nga kyokka bebamufudde kyali beno nga tubitadde mabbali Brian White alabika butakomawo Uganda yadde yatadde kano ka audio kingino bapulengera maasawo mbira nkomewo n'amalala njagala owulira ebigambo byange bino obiwulira njagala owulira ebigambo byange bino bimakinge woti esente zedeta dagenda gambi mukama ngenda bino bibya Brian White ndoza mumanye emisango gyakola nga kyali mu Uganda si kiwanta agenda kuba akomawo ebino nga tubitadde mabbali ebya Diana Nabatanzi kirabika ne Nampijja tebyagwa kambalekereka audio kano Diana Nabatanzi akakoze ku TikTok ye era gwe gwenyine wagenda kumpa endowooza yo ebiseera ebimu ogera n'owulira abantu nga boogera naddala ng'oli alabye omukazi ava mu mmotoka ey'ebbeeyi kazi alabika bulungi ali mu mmotoka ye ya bbeeyi oli n'agamba abo bamalaya naawe sente bazijja mu bamalaya ebino nga tubitadde mabbali kufuta bambi omwana kyategerekese sina muna Uganda bambi just yali asalawo okuyamba Pretty kwanga Pretty yali yadduke wakandooza mwena mukimanyi ekyo era yavuddeyo nagamba bambi mumuye n'abeetondera mwenna bekyakosa wamu ne family yani ya Pretty ebino nga tubitadde mabbali ebya Spice Diana bibinyo bantu bavaayo bambi reporting account ye ndowooza ng'omanyi basitaana kuzineno TikTok blue tick banange kyafusa amazi buli omu kino n'ekiyenje kisobola ofuna ki TikTok ku blue tick ndoza kati ndoza mulaba buli muntu kati ayagala ofuna TikTok namba nja kuba oboya namba yango manyi weri nawo nsolo kufunira na kufuna omuntu aconnectinga nawo nofuna blue tick buli omu asolo kikola era nawo so ofuna blue tick wali ku TikTok asoba ne sente just ibintu byategereke sentino sibya kwemala kuweza ba follower nga mali mogera oba bichi ebeno nga tubitadde mabali Spice Diana video ne mugunya kuba mulopera account ze kambalekere video ya Spice Diana ela nkomewo na malala. So finally, I am verified. Naye mama's reports singa zinzita. I don't know mufachi badia banaki. Why reporting my stuff, my content? Nakalango ka concert ni muka reportinga. Anyway, kasta concert ya wedde. You can now rest. Meanwhile, thank you so much guys for the love. My weekend was so busy, but I love you. We made history. Ebyo nga tubitadde mabbali Kasuku avuddeyo n'abalanya naye ku Spice Diana nga oluvannyuma lw'omuwala amanyikiddwa nga Rita Dancer ndowooza mwena mumumanyi wali ku TikTok oba yono omuwala eyayagala okuzina n'ono bawono anisimi n'amusulawo ku stage ndowooza video mwagiraba mwenna gwe n'atagiraba osobola okuinboxinga ku namba yange esembyawo 51 nsobole nga asobola ogikuwa obeere ng'obyerabirako ndowooza yeefula nnyo amanyi amazina era nga Kasuku alina byagamba kambalekera video ye mumwewulireko era nkomewo n'amalala. My concert was too big and expensive production for haters to handle. Wali ku Instagram jukira bagamba nti king wa production yani Fenoni bakubolwani Spicy n'abayingira. Nagamba I understand your pain, mbo live band tebyanyumye. Did you expect me to sing like Celine Dion?
I am Spice Diana. All you expected a semi-live like your other. Jukira Shiba yakuba semi-live ku Serena. Ngate jukira ne wali bakyongeddeko okiconnectinga. Producer Towera bino teekayo obuntu buno abantu bamulabe embuku wadde. You can listen to my recorded songs on YouTube if you wanted perfection. Meanwhile, it was my 4th concert, so my gadgets came expecting me to sing like I did. That's why a Spice Diana fan will always turn up. Enjoy. Contented and not bothered. Tenga ebyakasuku ne Spice Diana tubivuddeko aba Uganda Airlines bubakeeredde olunaku lwajjo oluvannyuma lw'omuvubuka omu okuvaayo oba okukaaba amaziga ku social media oluvannyuma lwa mugaana okugenda mu USA nga badde alina buli kimu nga America wena emukkiriza bamuwadde dda visa wabula we yatuuse ku airport ye Uganda ndowooza nga mumanyi visa etiketi y'ennyonyi okugenda mu America ya bbeeyi nnyo eri $2,250 saawa zineeno ezo sente nnyingi nnyo z'emiliyoni nga 9 omwana bamulemeseza okufuna flight era bakadama basinga amu n'abalwanira eddembe bavuddeyo kambalekera shakama So I just made a video of theft at Entebbe airport. Some of you are saying, Kama, please address this issue in English. And in the comment section, some of you are complaining about Vaseline, that they stole your Vaseline. Bo Pai Pai, when we are talking about theft at Entebbe airport, we are talking about expensive things that are being stolen on a serious note. Let's not take this as a slight thing, as a slight issue. Watches, expensive watches are being stolen. Laptops, phones, TV screens are being stolen at Entebbe airport, and you don't have where to go and report. Surprisingly, last year, I myself, I was a witness. A friend of mine from Saudi Arabia came back with 5,000 reals in her bag, plus the laptop and the iPad. Reaching Entebbe airport, I swear upon the living God, the girl had no money. The money was taken. The money was taken because she had placed everything in the luggage, that luggage bag. They took everything of hers. The girl cried from there at the airport. Nobody wanted to listen to her. That's how serious it is at Entebbe airport. So you people, if you're there and you're just silent about this, just know it's going to eat us up. At the end of the day, we shall have nowhere to complain from. This is TikTok, where you can say whatever you want. This is TikTok, where you can express your